Jerome Mubiru y'omu ku bavuzi ba pikipiki z'empaka abali mu kutendekebwa okwakaasa mmeeme nga beetegekera empaka eza National Motocross Championships ez'omwaka guno. Kalenda y'empaka zino egenda kuggulwawo nga 27 ng'empaka zigenda kutegekebwa ku kisaawe ekya Victoria Way Racing Track e Garuga. Mubiru agamba okutendekebwa kutambula bulungi era asuubiza abawagizi be ng'omwaka guno bwagenda okubawo ekyenjawulo. Omwaka oguwedde nakola bulungi naye si bulungi nnyo. Guno omwaka gwo kyo nkimanyi nti ngenda kulya. Mubiru ng'avugira mu mutendera ogwa 85cc omwaka oguwedde yamalira mu kifo kya kubiri nga yakuŋŋaanya obubonero 308 ng'omutendera guno gwawangulwa Gift Ssebuguzi eyakuŋŋaanya obubonero 408. Nkyali mu kilaasi y'emu gye mbaddemu era ku bapya abagyegaseemu sirina yenna gwe ndabyemu ajja kundeetera buzibu. Denise Baliddawa omu ku bategesi ab'empaka zino agamba enteekateeka zitambula bulungi ng'abavuzi abasoba mu 8 be bagenda okwetaba mu mpaka zino. Event eno nga bw'olaba nti no bali mu kupractice nga buli omu abeere nga yeetwalira ekya season opener okubeera the best. Tugitegese track eri ready eri tumaze ogiripinga tumaze ogituusa ku mutindo buli wamu n'okusaawa n'okugikalakata tractor yonna yabadde ewedde. Medical team eri informed. Abamu ku bavuzi abamaze okukakasa okwetaba mu mpaka zino kuliko Gift Ssebuguzi, Fortune Centamu, Ron Yanga, Maxime Van P n'abalala.